Tuli ku Kyaggwe TV. Tulinya Lukia Namyalo program labuka ne Dora subscribinga gwe yakikoze webale nnyo webale gegenda ne mu comment section yo wandikeyo kyonna kyoyagala oba oyagala okukyazaako osobola okutubulira nojja n'otunyumiza emboozi naye mu ngeri ey'okulabula. Kaakati Prudence Junior School bali Mpoma Mukono Kayunga Road twalayo omwana bamukwatako bulungi nnyo kujjukiza gwe Kadaama alesa abaana akoya abantu babakusumbuwa bakusabiriza ssente buli kaseera abaana tebabakolera birthday bulungi genda ku Prudence bajja kukolera bakwatire bulungi ssente zo nga bw'oyagala ate bakulabirira omwana togenda kwejjusa. Herona Hospital bali Kisoga balina olusisira lw'ebyobulamu bakugamba yanguwa myezi 5 gyonna bagikuwadde ojje olongose amaaso ag'ensenke. Labuka ne Dora. Master Arthur Mubangizi nkutumiddeko nnyo webale kusiima. Hajat Mama Grace Ejogo webale kusupportinga Mukyala Kabanda Ligia nawe bwote n'omwami Henry Kabanda engineer onkutumidde sebo. Tugomyewo. Kati tutuuka batunona batujjako passport. Mutwese Dubai. Batujjako passport ekitundu baali bakiyita Jumaani. Batujjeko passport. Tutuuse ku office. Amasimu omugalina. Bulungi nnyo kubanga nali nina ki iPad. Yeah. Kyenali nina. Lwakyakigenda mu line sijjukira kubanga ddene. Kati awo ne tutuuka ne batujjako passport ne baziwaayo. Nagenda okulaba ndaba abaana kuba office gye twayingiramu nga kali katundu nga bonalaba nti Kiyunga. Naye nga office mpitirivu buli nsi buli. Nengamba kansooke nnindemu. Nenindamu ngenda okulaba bwe tugenda oli ayinza okujja n'asoma ne bakuyita n'oyimirira wali mu maaso bw'oba omunene tebakutwala. Sinze yali omunene. Kati we wano we bagamba bebalengera abawala we mwatuukira. Twabali bembadde nfuna nga mbabuuzako we balengera abawala abo ng'emyera ne bajja ne bakulondamu nga bagamba tebabimanyi. Naye nawulyako ekibooze nti babalenga awo ati gwe agenda okitibwa mu butuufu bwakyo. Mbu obeera omunene olwawo okuyita si gwalina nnyashi obeera omunene olwawo kukoza abakazi be bajja ne balondamu abawala be baagala. Kati bw'obeera omukubi ennyo leke ng'olina ebikola nga nnyashi togenda. Oluusi bajja n'abaana bw'omwana bwakutunuulira n'akaaba n'atasanyuka era takulonda kale omukisa ne gukuyitako n'obeera awo ebbanga nga ddene sooka otuwa ekifaananyi kyawo. Era nga bwe kiri bwe kityo kubanga mwatuulanga ebeera office nga nnene. Kati muba mulinga 10 kati Abannayuganda babeera wano, Aba Ethiopia babeera wano, Aba Bangladesh babeera wano. Bwe bakagamba mulengo ekyo. Bawandiikako ne wali nti no Ugandans. Tebawandiika just mweyawulamu. Kwafe twali nga tubenga kuba twali basatu nga tutudde wano nga akagundi akatudde awo bwe batyo. Kati nga bajja ne batambula ne beetooloola abanoonya abawala. Kati batuukako ne bakusoma amannya ne bakubuuza osobola ofumba osobola okukola kino osobola okukola kino mu Luwalabu oba mu Luzungu. Bw'ofuna omukisa no bakutwala bw'okola buwiiki ng'olumanyi okoze nnyo. Teri contract neera oyita makubo omala kuuma ebyo akunze saayita mu contract. Ngamba nti oba mpisenti oba mu kampuni nedda. Naye munnange ye yamuleeta omwami yamugamba amazima ate ono gaatakugamba nti ogenda byakukuta. Kaakati oba kumanya okukulenga oba byebyo bagenda okukulenga ng'emirengo. Naye ono ye yali mugumiikiriza omuwala kuba nsonga ye baamugamba era omwami yamugamba bambi amazima era ye n'agumiikiriza era n'afuna omulimu. Kati gwe tebagumiikiriza saabisobola. Kati bajja baboosi balonda abawala nga bakuyitako. Kati tebampitako nze. Wabula twabeeranga wali muzikaba nga olaba kati atambuza kifaananyi kyani ekyo n'otunula n'olaba
kati wakyalo mune ngamba naye kati kolokia basooka ne babawa ebifaananyi by'abawala anti akuyita nakuba ekifaananyi kati namala kikuba nakisindikira oba oyo aba ayagala omukozi oba nabiteeka ku status kati najja nga anoonya omuwala oyo bamuwadde ekifaananyi era akikubira awo wennyini nga wooli nakikuba muli mu ofiisi nayogera akoze ebbanga bweriti yasookera bwegundi avudde Uganda kakati kati nagenda olanze nga sijja malako ng'ebyokulya bugaati biki ebyo kati nze ngeje nalinanga bannange nga manyi okukola fujo nga kati onaalisemu muno ebyokulya ng'obibba nga si bibba ntoola kuba okukuba kutoola kati ng'otoola ku byokulya bya banno abo ebyono omukazi mukazi nti mukama waffe eyabatwala awo bwe mulindira ng'otoolako ku byokulya ebintu nga tulya mwali mulyanga bugaati neki twali tulyanga bugaati oluusi ne tufumba macaroni oluusi emiceere bwe bityo wamalawo bbanga kyawo zaali wiikisi 2 wafuna akutwala bulungi olw'ensonga natuuka ekiseera ninga sigenda kuddayo kukkirira kuba olwo lwempulaninga tikati sigenda gendayo nakeera bulungi nnyo nenjoza engoye zange bulungi nnyo nenzaanika nangamba jangu tugende ne mugamba nedda omukyala sijja genda nandeka neneebaka nembalinda essaawa ey'okufuluma naye nga weebase weebaka otulo bulungi nnyo nga tolina byolowooza kati nga nina kubajjuke baba bagenda baleka baggaddewo nga bakugalidde munda nga tolina woofulumira ofuluma ng'oli naye nga mugenda obagula nga bintu ng'ebyo nga akukuuma oleme kudduka kati omukyala oyo musindikira message nga mugamba bamugezi kola ekisoboka kyonna onve wano omukyala oyo nannyini wali ku katale ono we Uganda kati ate awo nga nti okunnyonnyola Nazaala ekituufu lwa nsonga baŋŋamba Nazaala wange yantuuza n'omwami ne baŋŋamba maamiira abantu babatomeze bagenda kutokonze nedda maama balabawooko embeera etali kyali kibaddewo ne mugamba nedda maama tekisoboka kangendengezeeko naŋŋamba bannange konze maama nene nga bamanyi omuntu ow'empaka kati bwe natuuka nga sinawe nsobola tandika bibanyonnyola kituufu nti kino kuba ne bwe natoloka baakimanya luvannyuma ate mulamu wange yabagamba nti mulamu wange omulala omwami kati oweereza omukyala namugamba bamugezi kola ekisoboka kyonna nve wano omukyala atuuka ekiseera nga ndeka bulutiki kati nenumba n'oli eyamunkonekitingako omuwala naye nemuvuma bubi nnyo nemuvuma nemukolimira ndowooza omukyala agenda olanga kisusse n'abuulira ono tuba tuli awo nga sinaba kwekyanga nnyo ng'omwami oyo yaze yajja ne munne ne bambuuza buzibu ki ne magala tetulya bulungi biki naŋŋamba mugumiikirize mugenda funa mugumiikirize bange walina ne banne abalala mwekyanga era 3 era bwe twafuluma bannayuganda bokka twali bannayuganda 3 bwe mwekyanga nze yali yekyanga omunnayuganda naye nga bano ababiri bo bakakkamumu ate nga ono omulala ye ebyokwegira fujjo biki ebyo nga ye tabisobola kati omusajja ngamba mukakkane biki kale kati balekereyoko kasente nambuuza nkulekereyo mmeka ko nze njagala 10 naŋŋamba ekikumi kirina sente mmeka emitwalo 10 naŋŋamba ezo zonna biki nandekerayo oba gye bayita 50 dirham bwe nabyerabira naye nga awo bwekito kyemmanyi andekerayo kwera kwolwo ngenda ngula bulungi nnyo amagi gange ngula ebyokulya awo tewali akukuuma abigula weka nabigula nzekka ate olwamala ne wayita ennaku era togenda eri mu katale nga ŋŋenda awo teri akulonda obanga nawe tuyagala nakulonda era nali era mu mutima nga era sikyagala kubanga ndaba abagenda ogenda olaba nga bakomyewo owulira ate bwe bakomawo sente zebakola olina oziwuuli era bwe bagenda era babasasula nga tebakomyewo mango tebaziwa ggwe ate akoze baziwa boosi ono nanyini katale weebale nnyo kakati munnange nga wayita ennaku ngamba kati ngenda kwekyanga nga nsiba omutima nga
mpakira bulungi nnyo ebintu byange kwolwo nasiba neekolera na vidiyo yange kati ekiro ekyo enkera ndyoke ŋŋende nga ŋŋamba omukazi kale ndi wano naye lwaki wano tolekanga waggule eri gye bakusibira gye musula lwaki tolekanga waggule ng'agaana ng'asirika kuba twali tukozesa era lifuti kati nga byonna neetegereza kati nga nyinza okubeera mu ddinisa nentunula bwenti nengaye kati bwenkwata kino sigenda bwenti awo nga mmaze kati nga neeseetenga ku olwo nali siina yadde 11 nga ziri waziridde zebakuwadde nga zaaweddewo ate kati twotulya olya kutereka olya kumalawo nange nga bukya kati kwolwo lw'eŋŋaano omuwala waliwo omuwala twali twamukazaako nze ne mukwano gwange twamukazaako erya mukyala Kabako kati nga ŋŋamba guma beera mugumiikiriza biki ogenda afuna omulimu bikoze bitya nga muganda naye nva mu maaso ng'oluwaya tewali nga zigenze kati kasita bwe nalaba nti kati bagenda kuvayo kujja kunywa caayi nasirikaawo navaamu kiro mu nnyumba kati bwe bajja bwe bati nga mmaze okuweka ensawo yange ku mugongo buli kimu nkimaze neebisse bulungi nnyo akakaaya kange kati baba bafuluma bati nembasindika nze nempitamu obasindika mbasindika nga mpitamu tuli ku Kyaggwe TV tulinnye Lukiya Namyalo programu labuka ne Dora subscribinga gwe yakikoze weebale nnyo weebale gegenda ne mu comment section yo wandiikeyo kyonna kyoyagala oba oyagala okukyazaako osobola okutubulira nojja n'otunyumiza emboozi naye mu ngeri ey'okulabula tulaba Namyalo ayita mu makubo agatali matuufu tutandise okutuuka ku kinyusi kya programu wano gwe wadde tetulina kugamba nti labuka okusinziira ku byanyumiza kikyoyizeemu toyitira mu makubo agatali matuufu. Kakati Prudence Junior School bali Mpoma Mukono Kayunga Road twalayo omwana bamukwatako bulungi nnyo kujjukiza gwe Kadaama alesa abaana akoya abantu babakusumbuwa okusabiriza ssente buli kaseera abaana tebabakolera birthday bulungi genda ku Prudence bajja kukolera bakwatire bulungi ssente zo nga bw'oyagala ate bakulabirira omwana togenda kwejjusa. Herona Hospital bali Kisoga balina olusisira lw'ebyobulamu bakugamba yanguwa myezi 5 gyonna bagikuwadde ojje olongose amaaso ag'ensenke labuka ne Dora. Master Arthur Mubangizi nkutumiddeko nnyo weebale kusiima Hajat Mama Grace Ejogo webale kusupportinga mukyala Kabanda Ligia nawe bwote n'omwami Henry Kabanda engineer onkutumidde sebo. Tugomyewo obasindika obayitamu mbasindika nga mpitamu kati omuwala oyo ankwata kati omuwala mukunkwata nze namunyweza bunyweza nenyingira naye mu lift kati nga nyiga lift yeggule nga nange njinyiga yeggale aginyiga yeggule nga nange njinyiga yeggale ne mukwata bwenti emikono ne munywereza ku kisenge nenyiga lift ne tukkirira nga munywezezza olwamala ne yeggula nga nze nfuluma nga muta teyanyega kati waliwo Abannayuganda bangamba kyekyo gwasinga afa abaddako yes neneeyongerayo natambula naye nga simanyi wewendaga toyinaamu ssente sirina naye story yo ate sagala gyogerako kakati ogyogeddeko n'otambula pakawo natambula nga simanyi wawendaga oli Dubai ndi mu Dubai mu kifo ki nali mu Ajumaani naye boy nene kati nagenda olaba nga ate ntambula nga tejenva oba gyenzira nga kati ngenda kuleega netambula kuba ekiro ekyo kyonna nasula ntambula nembako wentuka baali bazimba story najogerako nga bazimba nobagamba oti nensaba amazzi ne bagamba naye nga omwami wange talina kyamanyi ne Nazara tamanyi tebalina kyebamanyi tebalina kyebamanyi ng'ekyo kiri wakati wange na Katonda wange nti otolosa katono n'akubira omwami essimu. Ani akuba? Omukyala waawo. N'amukubira n'amugamba ogundi atolose naye reportinga ku poliisi
ono namugamba nedda. Yalinda akubira omwami ono kubana abakuwa ssente. Okay. Namugamba nedda. Kati olwo nontolose nga munnaffe ye agenze, bannange bagenze. Yamugamba nti nedda ati banyumiza. Kati bannange bonna bagenze, sigaddewo bwannamunigina. Kati laba ate bagenze mba nvaawo bwenti. Ono munnange ate naye ne bamukomyawo. Wabula sikitegedde nga bagenze okuvaawo. Kati nagenda okuvaawo ng'asigaddewo bwomu. Ate bano abakuwaga bagenda abali tebampaga bo baali just bangumya biceebe bo bagenda kati omu ye yasooka okugenda kati okola lwe bamutwala nze nagaana ofuluma. Kati ono naye ne bagira ne bakola ki ne bamutwala era mu kiyumba olaba naye bali bagenda kutwala singa agumiriza. Kati ndunangamba naye kati sigaddewo bwomu nfaaki n'ensi. Neegolooza ki ekyakulemesa oba nnyanshi? Nze simanyi oba bunene owulira naye kati ne wayita ennaku ne bakomyawo mukwano gwange nga mulwadde yafunamuko obuzibuzibu ne bamukomyawo kale ate n'asanga nga nange siriiwo nalyokaawuba byonna yabikunyumiza. Osanga abazimbye obasaba ku mazzi basaba amazzi ng'owulira ofa ebigere bikutuddemu nga bampa naye waliwo saagala kwogera nga bakuwa amazzi. Olulimi okolo mpazi waliko omaani olulimi lwe lumu lwawukanamu ng'olusoga n'Oluganda naye era namukolera sayini n'akitegeera era n'ampa amazzi n'ennywa n'entandika ne safaari yange kati ey'ebigere. Otuuka mba ntambula sanga omusajja olwo nno ndi kunyumya ne mulamu wange ku ssimu mugamba mulamu nno ntolose ambuuza oliridda kati ate ye yalowooza waali kyekitundu kye nalimu. Mulamu ali Dubai naye muganda w'omwami wo. Munnange nga nkola ki awo bwe nasaba amazzi ne neeyongerayo wabaawo emmotoka eyimirira yali musajja Muwarabu nga mpita nga ntuula nga ngamba ndatontya ndabanga brother wo biki ngamba okay misana kiro sawa 8 mba mugumu munnange nga antwala tugenda olaba abako waimi aleka yalina famire ye ndozi bayali agenze kujjayo ssente nga ngulira ebyokulya ebyokunywa nga tutuuka tundaba tutuyingira mu lodge. Tumala okuyingira mu lodge mwami wange talina nga manje sikala oba ntegekedde ekifo nti ngenda kwebaka akola kisa. Kakati munnange nga nnyingira oluyingira nga ngendo asooka anaaba nsooka mpoozingamu awo ng'ayinga nange olumala nga nnyingira nga mubuuza nga togenda ngenda okulaba walampye buliri koze wano nno sirika nefuula kataala ogenza okunaaba ngenda kunaaba mala nyambala ndya bulungi nzikuta ebintu bye byeyangulira nga wali mugumu. Nali mugumu nno. Wesize eki simanyi tuula ku buliri ngenda okulaba ate munnange nga tayagala samusingi down nagamba kati wano nekiriwo kwekubya mizimu nekubya emizimu nakankana wali oweyambudde ng'empewo nali seeyambudde nali nyambadde bulungi nga atandika okweneekulukusizaako nenga kati wano omugezi nyina kankana nensooka nenkankanawo nenjugumira nampita nga sinyera nga mpita nga njugumira nayagala okubira poliisi nga nno muze nkola nti nga neeyongera kati najjako esi nagamba oba esi nenyongera nenjugumira siwe nawoneraawo nakola ate nangamba jangu tugende nkuze mu motoka nkuzeeyo gye nkujja pakira n'ebintu mu bwangu nno obw'ekitalo nange saali mubi nga mbipakira nga nziza mu motoka nga nziza weyanjija era ng'okyagigumira nga kiwedde ng'akidde
yakujugumira chavaawo kasa nayingira emmotoka nanza ninga ekigwa nengamba kati awo naye kompe wedde nziza mungo omuntu natandika ne safari ya notambuza ebigere bulungi bagamba eyo otambulako katono nga poliisi yakutuuseeko naye nga bakugambye nti naliko amafuta oba naliko katonda wange kuba kamera zo zibeera buli wamu kati olwamala nsanga abavubuka baali ba Nigeria nga wemba before nga sinabasanga nsanga abavubuka baali ba Nigeria oba kitundu kikye natuukamu simanyi naye nga guzimbe waliwo ebibaati kisenyu we natuukirawo nga nkooye sikyasobola tambula nengenda kati awo nensanga bavubuka baali babiri nenjogera nabo ne bampa kaadi yaki eyamegundi eya baasi nga bwoba olinnya kati bampa kaadi ne baŋŋamba genda awo nenninyawo ka taxi ne kantwala ku mental station nga gyoka ogamba okutwala nga omanyiyo ate mmanyiyo ntambula butambuzi neefuula nnyinimu nebeerera muntu yakwebeerera we mugenda eno ebuwalabu emitima gikyukira ddala kuba kati tunuulira wana Uganda osobola okutambula ekiro bwotyo nze natambula munnange mpaka ssaawa 9 nga essimu njirina kuba gika nali nina akatini nennene kyajanga ebyo byose bireka mulamu ali ku kikati mulamu wange alwena gwe nagamba kali Dubai nga yambuuza oliridda kati bwe natuuka ku metro station awo wonna twogerezeganya ngamba agenda kati nengendawo kati bwe nagendawo ne mugamba ntuuse ye bambi anoonyiza walala ate nga nange ndi mu kitundu kirala kati ng'oli bwanagamba nti ndi Kampala naye nga akugamba nti ali Kampala ate omulala agamba ali Kayunga okiraba bwe kityo kati kaadi eyo bwe baagimpa nembeera waawo ku mental station ne wajja omwami yali Munnayuganda najjaawo ne tunyumyanyumyamu sawa ziri mmeka bwali budde bwa misanawo nga bukedde ne tunyumyanyumyamu ne tumala onyumyamu kuba baali bangi ng'abantu babatomeza naye nga babeera awo baali bangi kati munnange olwamala nga mpa ssente oba naye yampa 50 nga nzikwata mu ngalo nga wabaawo eyangulira awo ekicupa ky'amazzi kye nasiibirira ku olwo saalya mmere nali nziterese era Katonda alina ensonga lwaki nazitereka kati mba ndi awo ndaba Abanigeria abavubuka nga bajja nga tunyumya kabanga matugende tukugulira emmere konsi tugende ne tugenda nga kati ndinga waamwo ndikiriya ne bangulira emmere nenjirya bulungi nnyo kati essaawa y'okwebaka neetuuka kati ng'olowooza ki ate nga ndowooza ki ekyokudda e Uganda anti ng'ono yalina obikolako byonna ate wadduseeyo anti luliriza olwo ndeeta emboozi kati munnange tugira tumala okulya essaawa yagenda kwebaka bebayita ebifulukwa ebimba ebitanagwa ebyo kati mba nababwe nti niwajja omusajja mu Bangladesh nga tayagala kunkwata nga oba nakwata kiki kye namukuba nemmala nennaaba bulungi nennyambala nendyoka nfuluma kati bano bagenda okujja nga yadduse dda netwebaka awo mukyekiyumba waggulu netwebaka ne bukya bulungi netukomawo ne baŋŋamba naye waliwo omuwala naye alinga ggwe ne banyumiza nti naye bamufeera biki kubanga n'Abanigeria baaliyo bangi be bafeera nga mbagamba mu oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana w'omwaka guno nsonga ki ekyakulemesezza school fees bakusabye nnyingi olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye nandi kyonoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina okuzannya n'okutumbula ebitone ekyokuddamu si kirala ly'essomero lya Prudence Junior School Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls
School, Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School tuwa omwana wo tumusomese togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you